Muko Omuzungu atabuse mu katambi kano kengendo baterawo wano nammwe mukerabireko muleme kugamba enti nno abantu mbawanda ebigambo mu kamwa. Omukyala ono akutte bbabwe Omuzungu n'abeerako ebigambo byamugamba abeere nga ayogerako eri abantu nga bwe mugenda okubanga mubiraba mu katambi kano ate era nga jostede obufumbo bwe ne Prima munnange buzzeemu okubanga busasika anti beerangidde ebinene n'ebitono ebiwanvu n'ebimpi omuli n'okugamba otambuza nnyo obusolo bwo obuteeka mu buli mukazi bw'okajja muze bw'okayingiza mwoli mw'okayingiza n'ono wabula aji osobola ebyo nno byonna bibadde bigambo bya Prima nga bwe ngenda okubanga embalaga ebibadde bigenda mu maaso nammwe mubeere nga mubyerabirako muleme kugamba nti nno kirabika bigambo byange nga weebeera enkola yange mbeeyanjulira bulijjo ne mbagamba nti nze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell eri awo waggulu buli video gye nteekayo oleme kubanga ogisubwa osobola okukomentinga ku ki ky'otegedde mu video kijja kubanga kituzaamu amaanyi videos viewing is liking nakyo kigenda kubanga kiwa amakulu ate ogubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuyitirako ku channel yange nawe inkwebaza nnyo weebale nnyo kubanga oyimirirawo ku channel yange nakyo kituzaamu amaanyi mujje twegatte wamu tukole community eyaffe ngenda kubanga imbatwalako mu katambi ka mukyala w'Omuzungu akatambi katukoledde babadde very smart bulungi nnyo omukyala abadde mu gomesi ye ng'anyumye n'omusajja nga yambadde kanzu ye ng'anyumye omukazi n'amubisa ekirayiro nga mugenda okubanga mubiraba wabula ate saagala nkwogerera ennyo ng'ate akatambi weekali kansooke mbatwaliko mu katambi. Tulijja kwemba ekitiibwa kya Busoga. Tuli bankabino yenga twesimbye ino yenga wesengo olwenda ifono Busoga wanalapasowaga kibumba gwe yatuwa sibumba gazowala olw'ekirabo osuwini tweyimenga tweberenga Busoga etebengerenga osugala bendiga esenese. Now listen to me while I'm singing. Now listen to me when I'm singing. Keeko nno akatambi nga we mukalabye munange oyo no muko Omuzungu akubisiza bbaawe ebirayiro n'amugamba munange mwami yogerako bw'oti tuyimbeko ku kitiibwa kya Busoga tuwe Obusoga ekitiibwa era na obeebaze n'okubanga wanfuna buli mukazi nno yeetaaga omusajja amutegera omusajja amwagala omusajja gwakozesa buli kimu kyayagala naye bano abaffe ab'e Uganda nga bajjositede sooka olabe ku message ya jostede ebigambo byabadde ayogera ne Kim Kardashian kyokka nga mukazi we gwe yeebakako gwe yazaalamu abaana bwe bakoze eddiru zaabwe n'ebintu ebirala kuno nno nga kwatadde n'omulangira ebintu ebimu nga bw'ogenda okubira. Byebyo nno ebimu ku bigambo ebivudde wa jostede ezo messages zaafusindikidde Prima n'amugamba nze sigenda kugamba bantu kye ekiba kikutwala e Thailand ekiba kikutwala e Malaysia ne Dubai katotege mwenna nga bwe mutu kimanyi nti nno ensi bweziti ezisinga zakwetunda ekiba kikututa ekiba kyakweryamu ssente kunoonya ssente kwebaka n'abasajja banjawulo kukugula akola ddiiru yo n'ogenda e Malaysia n'okimalira eyo so jostede alabika amaze ebbanga ng'amanyi ebikolwa bya mukyala we era agambye sigenda kubanga nkwanika ensi kankireke obeere nga ofuna ekisiiwa kyo oba ng'osigaza ekitiibwa kyo ng'omukyala wabula ngenda fundikira vidiyo eno nga ngamba abakazi bannange mulekerawo okwesiba ku bantu mulekerawo okubeera mu relationship nga gwe weetaaga omuntu weka mulekerawo okubeera mu mukwano gw'ekirimba mulekerawo okubeera mu mukwano gw'okulwana mulekerawo okubeera mu mukwano gw'okusika omuguwa mulekerawo okubeera mu mukwano gw'okubeera used omusajja yakwagala kukatira ku kyawa Prima yo a very beautiful woman move on funa omusajja omulala yo free okuba n'abasajja bonna b'oyagala after all oyina ssente buli kimu kye weetaaga ng'omukazi okirina n'abaana oyina so genda mu maaso n'obulamu bwo
just muleke, he is not the right person for you. Okuva n'omusajja ewala ne mwezimba oba n'omuzimba tekitegeeza nti ogenda kubeera mukazi we. Ffenna tubikoledde abasajja, tubikoze n'abasajja ne bafundikira nga batuleesawo ne bagenda ne bali abatalina kye babakoledde. So gwe moving on, omusajja katandise okwogerako ebyo byonna ajja kuswaza n'ebisingawo. Abakazi ebyo ebintu mubiyige oba ffenna tubiyige. Yenze Sheila Adita nsaba okomentinga ku kano akatambe otubuulire gwe ki ky'otegedde mu katambe ate era see you later. Tewera subscribing and notification bell gikonemu kijja kuyambako imbagalanyi.